Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ono ye agamba ki? Okay. Kale. Hello. Hello, Jebalenze bampita mukunja ku Beat FM ekitabuli ky'omuziki ekisinga. Jebale kustebo. Esebo. Kakati mwe mukunja. Nange njalo nyambeko. Nyina omuwala. Namulabi muguno emikoja abanoonya. Ekiwala nange nenkyegomba. Ngayala kiwasa. Naye ekiwala. Olwo ekikolamu nga byakiyayeyaye. Ate nga zinadde nkyagadde. Kati ngamba nange okindobesezeeko ndabe ddala kituufu byekigamba byekiriko oba nga kimbuzaabuza kuba sembadde gakiwasa. Enamba wagijje mu muko gw'abanoonya. Gye nakuweereza nagijje mu muko gw'abanoonya. Naye ekituufu kyo mbadde njala kiwasa. Sooka okinkemereko tulabe kuba nakyagadde. Kale, beerako ku ssimu tovaako. Kale se. Ku kitabuli ky'omuziki ekisinga tuli ku Beat FM program sisimuka. Hello. Hello? Yes, yes. Katie. Wantu. Oli luddawa? Ndiko wano mtawune. Ng'okeddeyo. Mbadde njagala kulaba. Njagala kundaba kooti. Lwaki oyagala kundaba? Anti nkwagala. Onjagala. Namba yange wagijjeewa gwanya kulaba. Kakati obadde oyaga gwe toliwo oliko olina kisiraani tolinaako bakwana obe waba otya. Sina kisiraani naye olulimi lw'oyogedde ndwawo ogereramu. Kati naaligambye ntya? Kale oli luddawa? Oli luddawa? Gwe ndagirira w'oli? Abakenza kulagirira. Ndi kiwaatule. Ndi kiwaatule. Oli kiwaatule? Okay. Bakebera COVID. Bakebera COVID. Ankebera COVID ate kakati gwotabuse kati ndowooza kati ate COVID ombuuza waaki? Asitabuse. Ono simu gyokubyeko yange kati terms and conditions olina ozitegeera n'ozigobereza. Bakebera COVID. Angenda bugenzi. Ogenda bugenzi. Bakebera sirimu. Ye bankebera. Ng'oli mulamu ng'oli mulwadde? Nga ndi positive. Ng'oli positive. Abamu babiteekamu lwakuba ennyo ebimusiiwa oba okutukumusiiwa kati n'ekyo kiba kimuleetera okukiteekamu. Naye ate ebintu ebyo mbikubuuza. Njagala kulaba bwe nkuyamba. Kubanga tabye ebintu byonna ky'oba olinako buli kimu kibakyanjawulo. Kakati bwe mba kibakyanjawulo ku kinnaakyo. Kati bwe mba sirina COVID. Bw'oba tolina COVID, bw'oba tolina COVID test, ezo sente ziba ndala. Ate sente ziba ndala? Kati ziba mmeka? Awo emitwalo 4. Emitwalo 4 nga sirina COVID? Ate bwe mba sirina nga ndi positive? Bw'oba oli positive, awo emitwalo 6. Mitwalo 6. Kati tukola tutya? Kati tukoze tutya? Nkulagirira ojje. Tusooka kumaliriza kino kye tuliko kye kisinga makubo. Eya AIDS njirina naye ya COVID sigirina. Eya AIDS ogirina naye ya COVID sigirina. Ndi sina kukaka kuba nazo. Sina kukaka kuba nazo. Ekikulu olina sente ezikavalinga ekyo ky'otalina. Kakati kambuuza okola ki? Obimbuzo bitwala wa?
Tonna kitegeera obwedda. Ate nze mpulira ombuuza covid ombuuza yendaga muntu alina okuba nayo mbanye oli muna Uganda oli anti ekyenjagaza endaga muntu buli ggwanga lya njawulo ayinza okuba we Sudan nga mudinka oyo aba sente nnyingi ayinza okuba mu Somalia oyo aba sente nnyingi obeera ng'oli muzungu awo wabaawo dola awo obeera muganda awo mbakwata mpola kubanga ennaku gye mpitamu Uganda naawe gy'obeeyitamu ensonga lwaki endaga muntu ngikusatu njagala owulirize kyegambye kuba eno essimu si yiyo yange wakubye kumpa amateeka owulira lyegamba kuwulira kati owulidde kati badde ogamba tebakwana bana kakati bwe mba mugwira ziba meka ate awo kaba kakadde luutu emu bana ekire okola mulimu ki netunda taata obadde bannakitegeera nze munaye tebankwana tobola bwakise nekutambuza mpola otegere kyeŋŋamba ndaba takitegeera kati eya covid sigirina kati awaana naye positive nze ndi positive njagala nnomalirize kuba nyina bye ŋŋenda okukola ate oluddewo ate tosalawo kikyoyaga nja kuddira nnyabo banja n'aba positive obatwala kati gwe obulwadde obwekuuma otya tekati gwe lwaki ebyobulamu bwange ganeko bitegeere bwange bubwa kale nja kuddira nnyabo ogira weeyongerayo abakazi ekintu mukitutte ku levo ndala mutandise n'okukola ofiisi obuuza ne covid ebbaluwa ya covid n'obuuza ne ya AIDS n'obuuza n'endagamuntu temugenda gaba ne risiiti mmwe kakati ng'ojjako okukebera obukebezi naye okugemesebwa covid yakusabwa gyokoma okuba nabyo n'akabeeyi kaba kasaamusaamu bw'oba tobirina seetepitirivu naye maama abaana tunaabakuza mubakuze bulungi oyo ali omu mu 100 kubanga ndaba omulimu buli lukya baguteeka mu birungo kati gye tugenda mu maaso eyo temugenze gaba lisiiti mmwe abato mubatangire nabana abatandise okubanga batagula nabo babuulirire baddeeka sebugwo omulimu guli mu ssente omuntu asobola n'okusaba ekyapa n'okireeta baswiti mubaleetuweereza mukwano ye mwasuze mutya ono mu mahasi natendeje naye nkuwulire abakazi ekintu bakiwanise bebi batumbiza sawundi naye oba oli awo omuntu kirungi n'akubulira amazima nolema okubeera ng'okukuta ng'olowooza olira muntu nomanyirawo nti nno wafuna muyaye bannange abaana batumbezeza sawundi ntima gyakalubye bannange watuteekeddeko nakayimba oba ali mu guest house mwakubidde abasomesa mukwano ngalamusizza nnyo mukonja amaati n'emikyala nakacwa nze kajja tumasitola nebujjuko bulamazi mukunja omwetoolooza nnyo oyo waali mugambe nti bannaaye bulijjo tubuzaabuza mbonoonya naye ng'ate weetunda bwetunzi waali mutuukidde ku poyinti bwebwe obuyaawe bwebakola naawe waali mutuukidde ku poyinti nze kajja tumasitola nebujjuko ajasimasitula naye munanga ate bw'otuukira ku point omaliriza kuvumye bwe banvuma nga mwe museka nakwetoloola mpolampola oyite eno booti naye nze era nze bannaye nze singa nali musajja naye badde ntuukira ku point lwaki mmala obudde oyogera ne Ssemakula musajja DP ebwetu omukazi ayogedde bwinomu bulungi wamu ng'otegedde mukunja esebo oba kutuweereza dadi kale ono munnamawulire wa Kira municipality Ssemyarensingasite Musasa mu ghetto gambye omusajja yatomera mukunja wangi bwe baletuweereza bannange kale yenze birungi ebuwambo mukunja omukyala yandibadde annyonnyola abantu nti yeetunda bwetunzi okusinga oga nti anoonya abasajja nga ate yeetunda bwetunzi mukulu maaka esebo bwe batuweereza ssebo kale mami nakajja mutumiddeko nnyo ono simuwemba ku kyokutaso maaka naye maaka banange nkulire maaka
omusajja wonte mwana muwala mwesunyowe kubanga ategere kitufu mmaaka webale nnyo ate lwaki amwesonyi wagende nga kasitoma Mukunja wangi nze nsubugovu Uganda yesebo mwana Demo akikumalako kati nze bwemba sina nanga muntu nkola atya ngobireka ogenda baluwa ya batisiti mukadi afande kawaga bagala nyi webale owa Uganda wa yesebo ono David Salinga bulijjo ali nsozi birie oyo mudala guveko kubanga ayagadde okumanya naye akiwonye ekitimba akiwonye ekitimba eyeddala libaliko nga lya waggulu sebo omudinka beeyi ndala owa nti amanye ebisera bibayitamu bannaye nga tufudde nkugambye tubere ne bwe tulina mukadde wawe Mukunja ajabba wane ku lisiiti Mukunja Nakacha Namoti mwe bali kuweereza wabula bannange abasajja musobola agende mu maaso amuwase anti ayagala nnyo wamma nze Fiona Entebbe webale nnyo Fiona Entebbe mbagende mu maaso